This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Badde ka interview kalungi mama black man wenno linga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu luseke nyamunyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe mwaye gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride Luzungu kade kazi kutujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujjere kutoka ntoku ndimbuzi ndekuno arabulura babaddi abakyala wele somwiro mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero mbadde nkola obuntuntu
nengwa ku Innocent Tegusulwa. Innocent Tegusulwa ono nina kye mwagalako. Actually nina abantu balinga babiri oba basatu abatera okukola ekintu kyokola. Asooka ye ggwe wakati gwe ndi naye wano. Owokubiri Kazibwe Bashir. Owokusatu ye Lugonvu. Olumwami bamuyita Lugonvu. Mmanyi. Be basajja mmwe obeera Orlando mule Lugonvu nakkubira oba Kazibwe Bashir oba ggwe. Nagamba waliwo ensonga eno naye n'agiteesaako nga takutadde mu mbeera wakoze ensobi wakoze bwotya n'akuwa sayidi ye oba kitegeera. Ate most times ngagamba nsaagala kujja mu kamera naye ekisinga obukulu omuntu abeera yalabye waakawooyo. Ennaku zino tulina abantu bangi nga either ayagala to insert himself on you, ayagala kutegeka amaanyi oba ayagala alaga abantu nti w'amaanyi kugwe. So omuntu akwata essimu nakkubira private nakugamba ye Kasuku oli otya nalabye akantu kano naye wano wakoze ensobi tereezaamu wano oba kino kiri bekitina kiri very resourceful. Ate n'ekirala okubeera nti wadde mwagenda oba mwenna basatu nga be bajjonyodde nti mugenze mu byammwe kati for example Kazibwe Bashir oyo namubeerako obubi naye ndowooza Kazibwe ndowooza oba Tegusulwa oba bubeera bwavu nti bwobeera omwavu onyigira abantu n'obakolimira simanyi. Kazibwe yankubira essimu lumu nangamba Kasuku biri bireke eyo ndowoozayo naye kati kino ate kyenkaa kiriba ekiti but with all the times zankubira ne twogera Lugonvu naawe you still have the passion of media. Ekintu ekiri very important abantu bangi tubadde nabo eno mu mawulire be batuuka gye balaze amawulire ne bageerabira. Tubeera tubagamba emirundi egisinga nti tetwagala nti kale osigale ng'oli naye ate omulimu gusigarewo. Kuba ate bamala otutuuka mu bye batuuseewo kati for example wali ba MP baali b'amawulire ne bagenda ekisanja kiramba kati saawa eno batunoonya. Kyasooka okugamba Kasuku gwe n'amawulire munnaye amawulire gali gatya olwakusika eriyo naye nga wano amawulire gabadde gatagala gabonaabona nga tasobola teekawo ki. So mu bintu ebimu byenjagala okwebazaako byebira nakulaba badde nkugamba nti oshootinga ne Alan Cruz tera nnyo okulaba ewa Alan Cruz. Mukwano gwange nnyo. I think badde mukola buli wiiki naye it's very very beautiful content era njagala kumwebaza Alan Cruz. Kasuku nakulanga toli mwavu bwe nkola toli bwava abantu kye batamanyi mpeza emyaka nga mwena nga sikola toli mwavu lwokuba yali w'amaanyi nnyo kati abantu balowooza navuddeko jjo naye awo ratings bazika. Kasuku nali ngudde Alan yankomyawo mu bantu mwendi nekyo Alan Cruz mwebaza mwebaza kati mu bantu mwendi kati olina okukkiriza in life noddeyo ku square one kyekiremu abantu olina okukkiriza nti sikyali Tegusulwa oli kanzireyo wansi kati ate mpange buto nziremu kimu niyo omulala yeebuzaabuza n'abeera mu dinayo okakkana ekintu nekiremera ddala era Alan Cruz anyambye nnyo tukoze ffenna anyambye nnyo mwebaza Alan Cruz. Nalaba story eyo ng'onyumya story eyo eyabukedde ebiseera ebyo nali ntandise nange nga nsumuludde n'onyumya embeera eri mu newsroom awo naye lwakuba nti abantu abasinga tulina obuzibu waliwo yaŋŋamba nti toli mwavu mutego gwe mwavu ye ali kuki yagaggawala ne mmugaa nti tulina ekizibu abantu abasinga balowooza nti buli kye tukola kirina ku reflectinga nga bo be bakyagala kati ne tumisinga pointi ya kiki kyenjize yensonga waki olaba nti bwe navaayo okwogera ebimu ku byantukako mu mawulire oba naye bwe wanyumya ebyakutukako ku bukedde eyo abamu banyumirwa bunyumirwa abagambyeko naye tebateekamu time kumanya nti kuba nakulaba ogamba akawaayiro basukka ne bakaza ku ssaawa 9 ogw'ekiro nnyo ate oli teyasobola kutegeera omuntu ali mu mawulire omulala oba ayagala okugayingira kikuyigiriza ki. Kituufu. Amidst all the setbacks you're going to get kati ate Tegusulwa ava atya ku ssaawa 9 ogw'ekiro n'atuuka kati ng'ate alina ku TV nga takanyumiro ke kati kekasinga kekatambula ekintu ekyo nno nze kyennapiikinga mu mboozi yo because abantu abasinga they appreciate us ng'amaze okukulaba wano otuuse tamanyi gy'oyitidde
naye abasajja tebanyiiga nnyo ngaki bewayogerako tebasobola kunyiiga kubanga bye nali njogera byali bituufu era abantu badde Bukedde as a new vision so yajogerera bubi njebaza yanfuula kyendi by individuals abamu tebasobola okufuula Bukedde mbi nti nze naweebwa omukisa naweebwa platform mu prime time si mwaka gumu 2 3 4 5 ekyo nkyebaliza naddala okusingira ddala abantu nga 3 4 asookera ddala Kato Kawuma Robert Kabushenga Semujju Wesaali ne Ajati nabo Kenya abo watali condition neemu ne banzikiriza nsolo kola ekyo kubanga tekyali kyangu kasuku abantu bayina okuzalawa era kyovola banzenze ndi wa underdog wensanga underdog yenna gwe mpagira mu butonde kubanga nkuza abantu banzalawa kati wendabira underdog yenna mbakusaidiye oba ye mutuufu oba si ye mutuufu mbamanyi obwongo buŋŋamba bateka oba bamunyigiriza bunyigiriza kibeeramu n'olwekyo nti singa tebaali abo otuuka n'eyo segment yatuuka ekiseera nga kumpi buli omu agirwana ala kati kasuku kati kankubuulire ebintu byonna Katonda byakuwadde oba nnyumba oba ttaka oba biki oba motoka byonna ebyo tebiruma abantu balumwa nnyo erinnya kasuku erinnya liruma abantu okusinga ebirala byonna erinnya nti gwe kasuku liruma gwe kati kakumulire omuntu osobola okumutwalako benzi n'akuleka oba n'omusinga mu kirala naye bw'omusinga erinnya liruma abantu liruma abantu nti okutuuka paka ne ku boosi wo nawulira oba bishop yakwogeddeko oba omuntu gwe batasuubira n'atabuka tulina butunuza eri oba nojaleeti dakiika emu n'agamba nti olwokuba bakwogeddeko gwani buli okola buli omwasobola bikola ng'olaba omuntu afa erinnya liruma abantu kasoki erinnya liruma abantu kyenalaba mu bintu bino byetukola erinnya liruma abantu ng'ate erinnya era yeggwe erinnya yeggwe kati n'olwekyo nti n'osanga abantu kyenalaba mu media kiri fane program ekutteyo ennyo gye bateesaako buli lunaku gye baagala okukyusa buli lunaku ninga mulimu program ya sidana yebeerako teri ajogerako kyogera kituufu buli kiseera baagala tuteesa nga tekola nga temuli balanga nobagamba eyo gye bafiirako ninga mulimu program eyo terina wadde eyali agisinza wadde akalango wadde ki ne terina omu ajogerako omuntu nga waali talina kimusumbuwa tapafominga takola ki ye waali era mu bawulire bw'oba oyagala okusurvivinga kola programu nga tekwata nnyo nga yasiraana ojja kumalamu emyaka 2 kati kasobola kuwulire mu butonde abantu bansobera abantu amagezi baagala nnyo gawa Liverpool ne Arsenal teri gw'osanga ng'agwaga Sunderland oba Ipswich teri agawa buli omu agawa Man U Arsenal Liverpool olande Chelsea naye tebagiwa magezi kuba eri awo omutendesi avuya bwadde engulu teri agamba bamugobe kati ate taaluzigayo ebipiira ebiri omusajja ava ku tiimu yaffe yensi bwe yakula n'otuula ne weewuunya ne bwe ba politics bagawa Museveni na Kyagulanyi bagawa Museveni na Kyagulanyi ninga n'abantu wano omusajja waffe oli Mabirizi mwali ne teri amuwa amagezi ekintu akikube ne mwali Mabwizi mwali tubiri mu ggwanga naye bantu baffe yensi mutambulira innocent waliwo ekintu simanyi okuba abantu bakimanyi neze nakumanyira ate mu sports and I don't understand how you cross over from sports nakulabanga ne mu Bukedde ng'okwerawo n'akafaananyi Innocent Tegusulwa nze nasooka okuwandika ku betting mu Uganda both mu New Vision ne mu Bukedde nze nasookera ddala mu Uganda ate abantu balina kye batamanyi nti wetugambira ebya sports at a time nga there is a prime Aldrin in Subuga there is a prime Kabuleta Mark Sari Alan Sekamate Mark Namanya nga they are prime ngate naye wola nga wendi Mark Agasini Makumbi
nga wende kati nawe ndabasinga tebakumanyi nti waliko ebya sports obitegeera bo ne kanchogerero olwali kanchogere wano nalwana olutalo okuva mu sports lwali lunene waliwo pastor bamuyita Pastor Selwadda yalina program bagiyita Lwasa Mayinja program ina jiwulizanga nnyo yabeeranga ku radio ngemotivating abantu ku radio ye ku radio kumacha kumacha kati gundi eyo nenjiwuliza nnyo program eyo naye waliwo yatuukira n'agamba nti naye osanga abaana bakola sports ng'amanyi Cristiano Ronaldo golo mekaze yakatebesa kono dio kakongovule mekeza omutwe mukyala we yani ngaziwabimanyi n'agamba naye ebintu ebyo singa omuntu amanyi bwe balimamu akatunda oba bwe bakanika piki oba emmotoka bakanika emmotoka oluza singa si mugagga nnyo kintu ekyo ya statement emu yakyusa nnyo obulamu bwange kuba naye nnyo mu sports nga nze muwa nnyo obudde bungi naye nga abantu bakusobera seero nabawanga prediction newa predictions 15 oba 2 n'otuukako 16 ne bavuma lwe balidde tebakwebaza lwe babakubye ne bakuba bubi ebintu byonoonya tebiri mu makulu buli kaseera oba ku halo ani akikupa natural line up egenda temuli kantu ekyo kyali kimu ne neetegereza ekyokubiri waliwo omwami bamuyita Nkalubo takimanyi ne kankyogera bamuyita Nkalubo Hannington reporter mu kalondoza kaali ka 2011 twali awo nagenda okulaba nga yayogera butereevu ne Besigye Besigye yakwatira ennyakati awo biseera bwe yakwatira ennyakati nga boogerezaganya simanyi biki story biki bwe naddayo ne neebuuza nti naye kaakati Nkalubo ava kwogera ne Besigye yeesimbye ayinza n'okubeera president Tegusulwa mu sports njogera naani nali nakamala okwogera ne mukwano gwa Bambi yafa yali secretary wa Villa Luyimbazi ninga Luyimbazi twatambudde naye kuva ku Villa paka Jinja Road tetulina transport kubigere ninga secretary mulamba wa Villa ateka Villa ya amaanyi nagenda okupima embikwano mu sports nga tegigasta nengamba nogamba nti ani aliraikira okufuuka ekintu mu myaka 5-10 nga sirabawo nengamba nti ye olwa ekyo kimu ekyokubiri sports bamuzala wa nnyo na buli kati bamutwalanga ndya Nvandirwa naye kuli abakulembeze bammwe aba sports abakulembera federations banafuya kati ngojeko okunafuya okwo ng'oli journalist ngaokolako morning show owa sports ogenda n'ogamba kipolitiki yatutte omudaali gwa Olympics Viper egenda kusanya CAF Champions League eriyo amawulire Liverpool bagenda mukuba amawulire gakabi otuuka wali nga bakuteze comedian wakoze research omukambwe otuuka wali bakutega comedian waliwo akasajjawo bakayita Kaibanda oyogera bino kwogera Katemba ebintu byonna bikabifuula bya Katemba presenter yennyini wazze tamanyi bya sports n'abiyingiramu ogenda okujja leero obulango bungi ogenda kukola eddakiika 2 si 15 ale sports ono kiki ekirala owa sports DJ agamba tubirayo babiri kyusa akabina mwana wato ogamba otya bamuwa milioni 3.5 gwa sports bagala kujiga 8 gwokola research DJ jane bividi bye asasula okusinga emirundi 15 abalabangaawo nga baprinting empapula aba sports mwe nga muyiikawo buyisi kati nono ffe twatuuka nga tugira bugizi beetu ti mwegwoba kola n'oyo wa sports nkooye kola naye n'olyoka kati twagenda omaliriza nga owa sports bamugobye nti akasuku tukuli oyogera nnyo ku byamaaniyo tandika otuwa ebyemizannyo nabyo nembitandika ate sports alinga sex buli muntu abyogerako tolina kuogaana kwogera ku sports mbugula okuba oli wa sports kati nalina mukwano gwe bawita Ben Bag yonyombi ali mu America yali amanyi nnyo sports musajja wa sports yali mukugu nnyo kakati Ben Bag yatuuka twali ku Sabrina awo awakanya akakazi katwali tusamba Brazil yali esanya England ate wa Brazil nagamba Brazil namenya abazanyi bonna Ronaldo bonna n'abamenya nagamba ebyogereza
Tesobola gwanya gwa mukwano. Kazi ne kamugamba goyogera bichinga bongereze ina loni. Ne bagira. Bali batabali awo nga loni tatebye. Kazi ne kama olaba singanze nkola ne sports. Sabina sports gwe mumanyi. Kati sports omuntu yenna asobola asobola mwogera mutima mubi loni yateba golo awo yayikira awo kwajja kiroze kigenda America ali mu America musajja wange yamanya mumanya Then bagi okutumiddeko nnyo bagi yobukyali wange manya tulaba ayina obufaananyi ne mu video wedda abutera ku status yero bato bagi yo n'akanyonnyola 1993 wala yamisinga penalty n'avaawo ayina akafaananyi ke newenga South Africa simala ne batrapatoni but is an okay guy bagi yo kyali wange nnyo ddala ddala twali fena mu monitor bagi yo namutya yali yannyonnyola ttiimu ezisembayo mu Serie A Cagliari Pisa sima ezo zonna ezisembayo ng'azinnyonnyola annyonnyola goalkeeper ne taatawe ne jjajjaawe ye bagi yo nyombi ninga ekisasa bagi yaba ne risiiti 17 eza betting takwatamu wadde neegi aliga Shalom ateekayo bakuba bukubi embwa nebakuba byagaba bituufu ebyaki mbo milioni ateekayo 4 ne bamukuba enkyana ateekayo 6 namulabye ku mukutu Shalom kya milioni kyayisaawo tasobola milioni yange mbateekayo wano tasobola mifazi emitwalo mbaga mukubye ku luno bode ku weekend ejja yambadde munoonya kubanga weekend ejja yagambye mwajaziza kumeo n'amagoba ingirenga nga 6 si kituufu milioni 4 osobola ozisiba beeti tumanya muna nga zaazijjeewa ana kibozi abayisaamu content abayisaamu ebintu si byange omuganda wange naye nga kaka kadde akasiba amanyi okukateeka naye ate omuyidi bagi yateekangayo opapula nga 16 bonna n'atafunamu n'aka kisiraani kyekyo ate nebipiira 5 gyataddeyo atuuse aguddemu 3 aguddemu 4 aguddemu ninga ye asobola okunyumiza buli we naviira ku muyindi omuyindi anti waliwo omukwano gwa babita Sendegeya omuyindi yamukubako lisiiti 24 ng'agwa gumu emirundi 24 Sendegeya bali bade bamunoonyereza omuyindi kati nnoze tawe natiira omuyindi waliwo omuyeyi yasiba mutwalo n'asiba ttiimu nga 16 oba ng'asuubira emitwalo oba nga 3 4 bannaye katiimu kamube kati ne kagwa draw omusajja yakabira amaziga mu restaurant twawalirizibwa okwesonda emitwalo gye yali asuubira ne tumuga agenda eka twagimuwa twesonda naye bagenda basiba obupapula bungi balina butiimu siba Brescia siba buli eyo buligi bwa Turkey siba gigi Greece bagenda nga babusibaasiba kati omusajja omulaba tafuluma gondi center eyo gondi bayita betting center watulwana bubeera bujja bulizaati abanyonyola bannaye ku ssaawa nga 10 ku Sande katiimu akaali kasembayo nga wabulayo eddakiika ngezi omuyeyi n'akayunga draw bannaye omusajja yali afiiridde awo ne tumugamba zaabadde ssente mmeka ssebo zowadde osuubira tuzikuddize amaziga gaveewo omuyindi muveeko kati ennaku zinaaliira ku maaniyo lwogisuubira owangula bagikuba nnya lwotagisuubira owangula neegugoba naye nga sinagenda ku kibuuzo kyeya kyenjagala kubuuza omupiira guno naddala kati omupiira ogulabawa oguliwa ogwa Uganda kati saawa eno twazeemu okufuna Magogo versus Mulindwa kyetaagisa tekyetaagisa ndindooza ndabamu ego kusaidi ya inginia yagana okukkiriza nti yafuga omupiira yagana okwekiririzaamu nze kyendabanga yagana okwekiririzaamu era bw'owulira juzi nabadde ndaba omu ku bamyuka be omukyala Nakiwala yeyogedde ebigambo n'entya Nakiwala yagambye nti omupiira gwaffe ffe bannannyini gwo tuyinza n'okukya ku makyanga tugubaggyeko tuyinza n'ogoba buli gwe twagala ebyasobola okubyogera byonna kano katalotalo twalina olutalo lunene ku big league naye ngamba nti Nakiwala namba 2 bufufa wali bw'aba byayogera ateekwa okuba namba 3
ni ali kubasatu ne deputy vice president wasoka Mugisha nomuvaako awo no dadozi wa kusatu ni oyo ali kachiko kawa gulu ennyo bwababi yayogere ebyo kitegeeza bye bagere ebyo banne babeera yeyo nga babinyumya niyo mpira gwa Uganda guvudde wala nze nalabako wano nga abantu bagobaliganya okuviira ddala ku omusajja yaliyo wa Villa Kawoya nga bamugobaganya mu Villa atuuka akole tiimu eyiye bamugoba Kawoya bamugoba we yalwalira awo ne bamusindiikiriza nalabako ku mupiira wano nga bagoba Mandelu naye akadda namala ebbanga ddene nalabako ku mupiira nga bagoba Kirumira ndabye nga bagoba abagagga bangi naye abagagga bonna bebagobye tebaddawo kitwala akaseera kisooka omupiira temuli nnyo mu ssente omupiira gwa passion kyendowooza nti one ensonga ya Viper eriemu tetulina buzibu ne lwaki tetusoose kigezesa z'ensonga bbiri zendowooza lwaki tetusoose kigezesa oba mu big league bwe kinaakola kijja eno oba lwokuba ekirala lwaki tokitubuulidde ne tukyetegekera mu myaka 2-3 z'ensonga zokka zendabawo kati onaagamba ayagala kutereeza mupiira ne ebimu by'oyinza okutunuulira ekimu kiri ku tulina ttiimu ezirwanaganye n'okukola fan base emu ku zo ye Viper abantu bagamba nti agikolera ku ssomero lye ekitali kibi kyenabadde nnyola nti abaana b'essomero abo bw'obaagazisa omupiira kubanga ffenna omupiira twagwagala tuli baana bato omupiira ogwagala okyali mwana muto bw'okula n'osigala ng'ogwagalira ddala kati buli mwana ava ekitende agenda mu community n'asigala nga wagira Viper kyendowooza nti si kibi n'alikulutingirayo n'abalala kati fan base za Uganda zibadde zikyalemye nga tetulina attachment naye nga bajja kugamba bamasaza balina fan base abantu babeerawo kati ekimu ku byo ebirabika okuba nti kibisikibwako omuguwa onaagamba nti omupiira we gubeera wali kitende ekyazizza nene ngenyegabanneko ku ssente naye agamba nti nedda nabo bajja kutwala nga tugenze ewaabwe ekirala kibateekawo kyekyogamba nti fufa ndoozi efudde 5%. Akakiiko akategeka liigi nako katwale 5%. Ate nga bazijja ku gross. Ate nga bano bagamba ffe twataddemu ssente. Lwaki tolindako ne tujjako ebisoso agali badde nga abagobako obojja. Kati fufa yeegamba nedda tujja kuli ku gross kwennyini zoogeze. Ekirala ye format ya liigi. Bagamba tiimu nzoza ziri 16 mwekuba n'engeri gye mwekuba tebanga eno eri noma ya home and away mwekuba leege emu kati oyinza okwesanga nti olina omukyalira tajja kujjawo nga format empya ya Champions League then bwe bamala okusamba bonna 16 bagenda bawulamu emirundi 28 kati omunaana gutandika okwekuba neffe tugamba tulebyeko tiimu ey'omwenda first half second half nemalira mu babiri abasooka Ize lokutwala ekikopo. Kati bano tebali twala kikopo. Ne bobo ofotya. Gulyo munana gwe kugenda okwekuba. Ate nagwo mugumala okwekuba. Ate balonda kera mokaga. Mbunabone gune gwekuba. Kati ate wolu babiri aba basigala. Bo tebetaba mukaga guli. Bo babeera mu tebali ddayo baba akomaawo. Kati format nebange ebuliza ddala. Kati ebuzo bibadde bibiri byokka. Yeri ekozeeko wa. Mbwa Kazakhstan. Akazastani mbwa walala mbonera kayiri atandise niyo lutalo ne rujja tugamba tukaba kale yo kali tubireke mu Europe tekulanga ko titekulanga fe tukuzo okuva mu botoli yitumanyi bwetambula kati okutukyusa obwongo mulundi gumu kitukalubiriza ekyokubiri mu Africa yali ekubiyewa mbwanti bwe temwagala bipya ebintu bitandika butandisi nekiyo kakitandika katuka tugamba nti ekyokusinzira bwetambula nga tetukitegedde kubanga ebintu ebyo bukulu kasuku tubale tubimanyidde ku Uganda Cranes nti Uganda Cranes bweneekuba kati ebuza ya Algeria singa ekuba Algeria oba negwadro Botswana ne bagikuba goolo mu dakika 15 ezisembayo ate ne bafuna yero 2 ate Tunisia negenda mu kisaawe ne guba draw first half ate ogwa Morocco nayo ne bagikuba goolo 2 kati ate goolo 2 ekitegeeza Cameroon nebeera ne penalty 2 kati ombo Cranes nelyoke yitawo kakati ekyo ekibalo tuba tukimanyi ku Cranes kati bakituleetedde wano mu league ekirese ne mu league ate twakireka mu Uganda Cranes tukwatagana kati kubanga bya Cranes byo bira kati waliwo ekibalo ekyazzeewo jjo kyatabukidde ddala waliwo ekibinja awo ekibadde mu Eritrea Eritrea nevaamu kati bwevaamu
Nigeria ndoza ne Europa negamba kino ekifo ekyokubiri kino kiba ne fair kuba timu ziri mukaaga ebinja mwenda buli akulembera agenda ne walo best loser owokubiri ayinza ogenda bali abana kati bwe bavuddemu ne beekubira ndulu mu FIFA ne CAF negamba nti buli asembye obone bomujiddwako kati Uganda twagenze kibala mu group yaffe abadde mu namba lujja abadde Somalia twamukuba ffenna bone babutujjako kati Uganda ebadde ne points 18 ne bagijjako kati mukaaga kati ina 12 kati kitegeeza tulina kuwangula Algeria mu buli mbeera kati Algeria ate ne bomuwangulo ina okusaba kayo ne kuba ate Cote d'Ivoire ate Nigeria yayingidde ekibalo kya second best yakiyingidde kati omupiira ogusembayo gwe guyenda okusalawo kuba ate nalabye ate bebamalaawo ate bonga mu Africa balina okwekuba ennya zekube kati balondeko omu ate anasanga owa South America yes n'abalala continents nabo beekube round balyoke bajjeko omu FIFA naye egaziya wejja ssente bintu ekireke kitambule kati ebyo bino byebiri nemu eno format ebyatukanze ne babireeta wano mu liigi baga tubeere nga tubala buli tubeere mu kitabo kubanga ffe liigi gye tukoze tumanyi okuva mbuto yeeyo ne bweba yegenda kujja teryaganye naye tuba tugamba tugiweemu obudde tulabe bwejja okuba ngaekola ki ngaetambula kale now nali ne Honorable Munyagwa Honorable Munyagwa n'agamba tebakuwa kaadi n'ate nagenda owulira nti kaadi baagikuwa n'avaayo n'ategeeza nti yakulaba ng'omuyiwako amazzi bw'omuzaala waabo omuzze eno bw'omuzze eri olw'okuba oyagala kaadi ya Kyagulanyi eya Nope n'agamba nti musajjawo ne lwali ogenda mu mikolo mu bantu abatini be wayita yalimu bituufu yajja bituufu ne ekyaliwo kiri bwe kiti one context bwe yakitwalya si ekyo kyali ki ekibiina bakiwandiisa ne kifuna akabonero ak'olusaniya ne lutukyamula nnyo tukwatagana kati awo nze nenjogera amateeka 10 ag'olusaniya aga bulijjo kuba nga lubaddewo kuba amateeka nawe ogamanyi togamanyi agafuge olusaniya nga munaalulirako togamanyi ngamanyi tokkirizibwa kukyusa lusaniya tolutambuza ate ekyo nakyo yali yakyogera for purposes of national cohesion buli omu wooli bw'oba olya woba okwata ekira tutandikira kumu tumalira kumu nempa amateeka 10 ag'olusaniya nendooza baamunnyonnyola baakimunnyonnyola bulala nenze nali nnyonnyola mateeka agafuga olusaniya nga bunaalulirako so tewazalawa saazalawa tewamuyiwaako amazzi saamuyiwaako mazzi yantegeera bupi yantegeera bupi era nasanga mukulu gibigirwa limunyonnyola ensonga ezo yantegeera bupi nze linennyonnyola amateeka ga lusaniya kubanga olusaniya tokkirizibwa kukwata kamulali n'omujja wano ate n'omuteeka eri oli ayinza okukwata lya kamulali bagamba kamulali muteeke ku saidi yo waliwo olwakayirira ate tokkirizibwa kulengera kifinga kyekwese wali gwe ngoma zo kiziga n'ogenda n'okipakulayo bw'oba saidi yo tewali nyama ogira ogumamu oliiraawo ogira ogumamu oliiraawo kati nali nnyonnyola amateeka gafuga olusaniya nendooza yantegeera bubi nesaagezaako kujolonga nakibwe kyali kati mu kamera wano wandimugambye eki simulinaako buzibu mwagaliza mirembe myerere myagaliza mirembe myerere kuba Munyagwa tumanyiganye ng'abantu tumanyiganye ng'abantu nebyo byanyambye bingi ku personal level tumanyiganye Munyagwa tumanyiganye mukwano gwange n'olwekyo simulinaako buzibu tukwatagana politically tuyinza okuba tetukwatagana naye simulinaako buzibu akupe ekintu kyagende maaso simulinaako tabu kati nekira kyogambye ekyo ekya kaadi baali bampadde kaadi nenga bampa kaadi ne gye bagimpeeranga mu kitundu kirala wali osabyewa nze nali eri mu east nakawa east eri nga Portbel eri katale banteeka ate saidi zeeno nakawa ino nga katale kati bwe natunulamu nengamba nedda kankolera ekibiina kuba kyali kyetaagisa ebintu bingi siri waayo siki nengamba nedda sigenda kola ki kwesimbawo era nze ndi wa Nopo wadde saafuna kaadi era mpagira Nopo
mpagira abantu bonna Walukaga Nabbosa Nuupu buli wa Nuupu nze gwe mpagira. Abantu wabaddewo apro wanene ku Nabbosa abasajja bange bagenze ne bamwogera yakoze interview ng'ayagala position ya entertainment. Abasajja bange bantambire bavaayo ne basagamiza. Ekitaatuuse kwabo ekivumo byatavumye. Ne kagambe obuzibu abaddewa ku Nabbosa buliwa. Bali bo bagamba mbu ye yagambye komiti ya entertainment gyayagala okubaako. Bamugambye oyagala kubeera kakiiko ki. Nze nawe tukimanyi Nabbosa munnabitone wa ati n'abagamba nti awali ebya entertainment wenjagala ogenda. Wenjagala okubeera. Tukwatagana. Era kakiiko kwalina ogenda teyakoogedde. Kati omuntu eyakukyawedda alinda slightest mistake etakwatagana. So kitegeeza abagamba nti bano bali mu kukozesebwa bandi babatuufu. Kati point eriemu oli bwagamba tulabye abantu bangi era yagenze ne maaso. Nabbosa n'agamba nti nga eyo akiti copyright n'ajogerako nti wenjagala okubeeraawo nga kyategeeza nti ndi munnabitone ate kyempulya baagala tuvulunga corporate road bweyita nja kubeerako kyenwana n'akyogera. Ffenna tukimanyi nti mu parliament buli omu bamuteeka walina obukugu bwayingirira nabo parliament. Wasobola. Nti gundi oli dokita genda kakiiko ka health. Gundi oli munnamateeka tigenda kaba amateeka. Gundi oli genda ku kano oli obaza obala bitabo. Genda ku paaka genda ku kosase. Wadde bateekako abala abatagwa mu discipline eyo. Ne chairperson n'abala baali badde bagwawo. Kati bano waliwo form. Tukwatagana. Abasajja bageza waliwo babuzaabuza. Tukwatagana. Kati ono kyeyogedde bakitegedde bulungi. Yagambye nti nze Nabbosa tukwatagana njagala ngende kakiiko akaliko ebya entertainment. Era n'atuwa n'ekyokulabirako nti nga corporate biirwe eyo bwe beekyaliyo n'alitandikidde awo. Era bw'ogenda n'oyingira parliament ogamba speaker nti nze obukugu bwange buli wano. Banteeke wano. Bino bigwawa. Oyinza okubanga oli dokita naye ng'olumanyi ka health. Nenga tomanyi nti bakayita ka health. N'ogamba banteeka awo. Era obukiiko bonna weebuli obw'enjawulo. Ne sirabawo kireetera Nabbosa kugamba nti byayogera tabitegeera. Yeeyogedde interest ne kyayagala okukolera abantu be. Nti nze munteeke kakiiko konna akagwa mu koowa eryo. Kati obuzibu bwabadde ludda waawo. Sinalaba obuzibu n'akatono. Ekira bamufaultinga ku ki? Tawaza myaka gyesimbawo. Talina bisaanyizo. Ayawukanya ate n'abalala. Nze njagala abalala omanyi abantu bagamba gundi amusinga. You see okwawula embwa n'embuzi. Oteeka okuba embuzi ogimanyi n'embwa ogimanyi. Kituufu. Tukwatagana. Kati gwe ogamba tasobola ng'omugeraganya naani. Ono tabangako memba wa parliament. Kati comparison yetandika etya? I think kituleeta ne ku debate ebadde etambula ennaku zino nga waliwo abakulembeze abamu abagamba nti kyaviira ddala ku kaadi nga Honorable Segona tafunye kaadi nga bagamba abakulembeze abamu abajja mu parliament ndizala submission ya Honorable Semujju Nganda ng'agamba ba leaders abamu oba tebategeera parliamentary business. Okay, kyenategeeramu ng'alinga agamba babisi ne babaweereza bamale kugajjafwa. Bannakampala Central ne bannayuganda mwena mwe mulidde empanga ku mulundi guno. Londa busobozi, londa bukozi, londa omuntu anaabeera ekyokulabirako. Omubaka Abraham Luzi yeewaddeyo okubeera omubaka wamwe wano mu Kampala Central. Ono yekka yajja okutwala ebirowoozo ebinabbululwa Kampala. Abraham Luzi musajja w'abantu, musajja mukozi, muntu w'abakozi. Bannakampala mwena mulonde Abraham Luzi mumuyiire obululu. W'olaba Luzi tikinga Sunrise Toro. Kale mwena banna business, abayiribi, bannabyamizannyo, abalimi, abasuubuzi, abalina ebibiina, abali uptown ne muzigeto. Abraham Luzi gw'oba olonda. Abraham Luzi ye mubaka wammwe owa Kampala Central. Addako londa Luzi Abraham. Jukira Sunrise Toro. Kati okukunyomoola, kutyoboola, kulengeza, kulinnyirira bantu nti mukulu Segona yena asi Segona ani? Semujju. N'agamba abantu bonna batudde. Ne balonda omuntu aba constituency namba. Nti bonna bw'obagatta gw'osinga okutegeera. Kubanga abantu bonna bwe batuula
ne bagamba fono yatukiikiridde ekibiina kiramba kisazeewo nti fono gwe tulaba obeera nga nti bo tebategeera era n'agamba n'ogamba mbu tuli batono nnyo abateesa naye abasinga tebateesa okujjako ye kati Uganda yonna tetegeera kubanga esindika babaka abo ababafaanana bonna ababasindika tebategeera omukulu oyo eka yategeera ne kakubuuza teeka kiri ojjukira lye yaleeta taba kuba ye singa tetumanyi wetoli siina waliwo abantu olugezigeze jozi namuli byakalakala n'ebitabo bwe biti ne bikola ki nibikola ki okujjako okutemaatema ewa Museveni eriyo ebijiiko 7 buli kijiiko kya milioni 15 bilioni 2 kyekirala kyagamba parliament etandikidde ku ye ekomye ku ye lwaki democracy temaleka n'akola kubanga agamba parliament balimu bokka balimu nga 3-4 Uganda yonna esindika batatuuse okujjako yeeka ye yatuuse nga n'akola ki yeesimbawo ku bwa sipiika yakola atya n'ababe bennyini abeefudisa baabamuwa tebamulonda ffe tuyinza okuba tetumutegeera mirimu gye tuli wala naye abamuli okumpi baakamuwa kyekyanaggwa nokyojjukirayo taba kuba ye myaka 15 gy'amazeeyo andi gwe twetaaga olwaleero ye protest vote abantu gye bagamba mbo tebagitegeera kati kamugitegeera olwaleero protest vote abanyi bagenda bagamba protest vote si eyo teriyo point eri bweti emirundi gyonna tuzuganyiza mwami Museveni tumuwangula alemerayo kulina ekitwagala buli gwe babbira ettaka gwe baasibira omuntu nga tebitegeerekeka gwe enguudo embi amalwaliro amabi buli kimu kyonna tugende tulonde bwe banakaba tuprotesting simple twagala wa luzungu twagala agenda kuprotestinga twagala action ate bo boleeta wa English kubanga buli bye bannyonnyola byonna bawoza atemaatema ensonga amateeka agategeera nga ddi mu myaka 4 sajja omu mukugu yagamba nti okola ekintu kyekimu ng'okiddiŋŋana ng'osubira alizaati ez'enjawulo oba okambuukewo ngaani ebbanga lye batemetimya amateeka bwe twatuuka ku kitugamba ffe twabagambye akaffe ka protest vote bwe twabagambye era ne bakitegeera bulungi kati ate batulete baakawoowo waliwo omupiira we gutuuka nga tumanyi gw'osala nnyo ogulina ogwokukya naye nga twagala genda kutema ndobo mupiira gwa ndobo kisaawe kya Afirika kijjudde amazzi enkuba etonye twagala omuntu ng'asobola okuba endobo ate gw'otuleetera wa ball control n'agaba paasi n'ogigabira mu bisaawe bino ebya Afirika amazzi nga gageze olaba ogibbwabo oti omupiira ne gulaalira ne bajja babategula twagala gwakubayo omupiira gwa protest vote kati ate bano bonna be bannyonnyola mbu n'agusiba mbu Segona simanyi agusiba n'agutereeza nga ddi lwe yagusiba ne tofunamu twagala walukagga Tegusulwa oli musajja wa ttabbu naye era kyenjagadde ekyoyogedde omanyi abantu abasinga bagenda kulaba mu Tegusulwa oba munafu and yet ekintu kyokola is the right thing to do senga abakulembeze baffe bakkiriza nti wano kigaanye nga gwe bakukwata ne bakuwa awantu n'olaba nti tojja sobolawo tutegedde kati kyetufunyeemu nti Tegusulwa ebyobufuzi tobiriimu lwa kifo bwekiri olina omulamwa gw'okola ki gw'otambulirako kati bw'obanga ku kifo ky'okujja oboneebonera ekifo eno kyotategeera kankireke nzireyo ku edikwota ate nnwanirire the bigger good bwekiri era mpagira buli wadde era njigganya buli independent togeza ndo wa independent akalulu ne kati kambuze independent yakolera ani batulawo oyinganya buli independent kubanga yagamba mbu yetafugwa yeyerowooleza baganda naye ebyobufuzi singa tutandika nina bakwano bange be bamakadi mu bibiina byabwe ne mugaa nti owaaye ekibiina bwe kiba kigaanye
ate nga kyobadde ozimbirako kyolowooza kyekijja okukola tojja demabega w'ekibiina emyaka 5 okay miwanvu naye taani ye ejja kukola n'agaana ne bakamukubirayo ng'ate akutte mu nsawo ye nemugaa nti naye bw'oba kyosazeewo nze nja kukuwagira nze siva mu bantu bange kale katugwe ffenna naye biddako jja kukola ki so it is a very nice gesture and a very nice move that so many people need to pick from otegeere nti ekibiina kyowagira because ngamba nnyo abantu nti bw'oba toyagala bya competition togiyingira kyeŋŋamba kikyali kusegona n'abalala ayingidde competition ayingidde n'abalala n'agamba nti kati nze n'okwesimbawo n'abo nabayamba buyambi kwali kuntyoboola naye nga wagenda n'osaba n'ojoza form n'ozizaayo n'ogenda mu process yonna mbunze n'abo obonyambi omanyi ekituuse mukulu Kasuku kikuviira ddala ku mwami Museveni kugamba mbuye waatali eggwanga lyo terijja genda maaso ye syndrome n'ekirala Kasuku abantu b'opposition bantabudde bo balowooza nti Museveni akaddiwa yekka akaddiwa n'aba opposition abamu bakaddiira wamu kyokka Museveni bwafuga emyaka 4 aba opposition bebate bakaddiwa mwera bakaddiwa ate time etuuse nawo tubabuuze nti ng'oggyeko Museveni aveeko kiki ky'okoledde abantu bo okoze eki ebibuuzo tulina obbibuuza abantu beekwese nnyo mu Museveni naye babuuza nti palamenti obaddeyo emyaka ameka 3 Museveni naye ali akatufugaana be bamubuuza gwe okoze eki kyati ffe tuli mu kuggyako Museveni kitegeeza formula ye ekaddiye naye Kasuku faayo omulala ajje naye amuggyeko kyejjala okubuuza basajja bagamba mbu totegeerekeka mbw'okolera oli musajja simanyi wali omukyala g'okolera biki biwulirira Kasuku banze ndi wano ate nze oli koligi wange naye ngamba ndiye Kasuku ddala okolera ndi ddala mutuufu neekolerera nina omutwe gwange kyenjagala kyendowooza kubanze sigambangako nti mpagira Nuupu ate era sigambangako nti mpagira NRM nze nabagamba nti mpagira DP we bagenda ewa Museveni kati ndi ku Common Man's Party nze press secretary wa Honorable Mubaraka Munyagwa Common Man's Party nze press secretary we naye ate bagamba nti abanuupu bafiirako bufiizi ate mbafiirako pate tobogerako abaki abebire tobogerako ekizibu ekiriwo ekirimu ate nze kyentegeera by the way lwaki abantu abo sibaddamu kati buli omu ali ku survival for the fittest mu byobufuzi okimanyi buli omu kati akola kimukola ki kimuyisaawo kati oli mu Uganda tulina ekizibu oli baalabanga tolowooza nga bw'alowooza ate nga yandyagadde olowooze nga bw'olowooza omunauganda tasobola kujja olaba ekyo ekintu kyewakoze kyembadde nkugamba abasinga bajja kugamba oli munafu tebajja kitegeera nti omuntu obeera nekyokkiririzaamu ekikyo nti by conscience gives me this kati mu Uganda mu kifo kya owa DP okujja okugamba nti tegusuulwa idea yo eri bweti ne bweti naye ate nina eyange akolaga obulungi obuli mu idea ye ayagala kuvuma ku blackmailinga kati olaba ensonga y'omukyalo oyo bw'oginnyonnyodde etegeerekeka bulungi nti kitegeeza nti n'oli abadde yagifunye obubi agitegeera nga nti wamma ekitegeeza omukyala yadde akola ki kati mu kifo ky'omuntu okuvaayo okunnyonnyola nti omukyala yabadde ageeza kutegeeza kino ekitebe gwe olw'okuba yalaba nti tokitegedde ate yayagala agambe nti olwanisa muki mukyala kati awo wava obuzibu and that's our biggest problem we are so engrossed in the politics of blackmail we don't want to convince Mutyaba that side yange eri bweti nnyonnyola nti kyewategedde si kyekyo kino kyenadde ntegeeza so that someone can make sense out of what you're doing what kati obuzibu bwe tulina bwebwo naye bye tuludde mu ebbanga nga tubiina wano bitambula kati bw'obiraba obireka ne bigenda kati nga sina bakwerabira Mutyaba yaliwa mpuli oyogerenje yoyo mukulu Mutyaba akutobedde ko Mutyaba fucking shit abeera awo kati ono Mutyaba ekirungi kyayina be bano be bagamba he gets the front row seat in the theatre era kati omuntu asobola okuwandika akatabo comprehensively ye Mutyaba because behind the camera abantu balabye abatuula wano bentuula nabo
if he turns out to be a psychologist, he can be very effective. Alabye abechanga, alabye abazanga abasanyuka, alabye abakaba amaziga. So he has the best view of Kasuku life. Say sense omulabako. Oje muzateka muti aba fanana atya. Muti ade lwaye mulabyeko. Nsayuse. Amina. So bacho kyambudde mukulu Innocent tumaze ebbanga nga tumunonya naye natunyonyola nti abeera busy. Naye nga betwatandise nza nteekamu akasimu nagamba waaye issue yo nagirabye libeti ne beti awo walungi ate nedda terezaamu wano obulamu ne busigala nga bukola kino okuba nga butambula. So abasigadde kati nsigazaayo lugonvu. Kazibe Bashiru namugamba jet mukyazeeko wano nangamba sikati ndowooza alinda obululu be buggwa abeekawo empe bafune omukiise omupya ajje naye atunnyonnyola ebibye naye nga ajja kujja Kasuku live ajja kujja one day one time wa myaka 3 oba 4 tujja kuba tuli awo nga gguse kati lugonvu gwe nsigazza naye challenge gye muyinako nina ovuga ogende Masaka. Kati ali Masaka yakola business yakola yeye essomero naye yanga nti gwe kasitokkiriza okujja Masaka. But I hope we shall have more of you. Especially kati wendi naddala gwe omuntu yenna agezaako okujolonga okujjonkera nopo onkonyako bukonyezi tukuyite ojjo yenna kasaba gatabula yogera byatategeera tufunye ambasada wa Nuhu wendi ku Kasuku live wendi gwe omuntu yenna agezaako gabuzabuza ajje nkuyite wendi naye kyakye saagala ote buli woofuna omukisa oguteeka eddoboozi lyo ku mawulire omulimu gw'abamawulire nyamba osigale ng'oliteeka bwekiri era so amawulire ge ganfula kyene sola gavaamu sobola gata omanye amawulire teri muntu aba amawulire n'agavaamu sisuubira kuba bacoring muzimu gubeera munokya amawulire nkyagalimu nnyo nkyagalimu natandisewo ne YouTube channel yange bagiyita Tegusulwa live ntekulyako motivation n'ebintu ebitambula ebya bulijjo mbeerako. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katemba oyo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Waliwo omwami yali akola toli mwavu mutwego mwe mwavu ng'akolanga ka comedy skit wamulabako? Namulabako nefuna omukisa nemusinkanako lumu twasinkanako nenaku zikyabulabo skits aya kati yakyusaamu ayina ate skit endala zaakola yagenda n'akolaawo show ku theatre bambi najjuza bambi kibuno ne kijjula kati ndowooza n'asalawo atandike concept endala ayine kino kituuka ne kiweyaringa ndowooza n'asalawo n'akola gundi. Namulabako nitusinkana namulaba muvubuka muto muyiiya mugezi alina delivery byonna abirina naye natuuka ekiseera ne mugamba ti naye lwaki tobikola ng'omotivatingira ddala abantu n'agamba ajja kirowoozaako nenze sirina buzibu n'omuntu opinion ye naye namanya nti ajja kutuuka ekiseera laba amazima asobola okubikola mu layini entuufu gwe bayita yatuuka ekiseera n'akola ka skidlos bakayita professor obijjawa oba kakyaliko simanyi bulungi yakyusaamu nako era yakaleka nafuna akala skiti zendaba zaakola ennaku zino ndala mwana waffe wano ekyanja bambi era namusanga nnyo ku stage ya boda simanyi oba waakola oba ki naye nga mumusanga waawo nga mulaba nnyo awo arawundi awo kyanja mu tawuni awo balaba nnyo ndi omanyi comedy simugendamu nnyo ndi nja kutandika ogendako mu theatre factory Funny Factory waliwo gwe njagala okulabako bamuyita Dr. Okero anyumira nnyo comedian asinga okunyumira era oyo yantuukirira tulina okukola nno naye interview obudde oluusi kati bwe bukyaganye tuli up and down naye yagamba ayagala kubaako tteeke ye gyatuwa ku comedy mu maaso eyo tujja mufuna mwagala nnyo Hilary mwagala nnyo Dr. Okero n'omulala waliwo abavubuka babiri
waliwo baba bayita batombeeto waliwo ekimu ekinene waliwo n'omulala ayogera olumereka abo bamulembe kati bendaba bensinga okulaba bebasinga okunsanyusa kale tweyanza nnyo obudde bw'otuwadde amina sebo era sebo Kasuku live tugenda kukuwa oluggi w'osoboledde ofuna ojja nga tuwayamu nga tulaba ebintu nga bitambula. Tegusulwa alina YouTube channel ye Tegusulwa live, gendayo subscribinga sharinga naye tokoppa mulina omuze ogudownloadinga waaka kati ate tajja tuuka gy'alaga ng'eyo yenkolayo naye nga toso sharingira munno n'asobola okulaba aye naye n'asubscribinga si bwe kiri kale tuyanze nnyo obudde bw'otuwadde until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda ekyembuto genda weediwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kigwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagaali emunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange